bw'osomako hadithi yemu mu kitabo kya al-Imam Abu Nu'aym al-Asfahani Hilyati al-Awliya agamba nti naktirabi as-sa'a ekiyama bwe kiriba kituuse kathru at-talaqi wa mautu al-faj'a okutalaka kugenda kuyitirira n'awatali nsonga zonna ez'omusingi. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam sunna ze zayogerako ne Qur'an. Omuntu aba ali awo lwakuba omukyala tamanyi kufumba mmere muwoomera n'akeera ku makya n'atalako omukyala. Kino kiyitiridde mu umma yaffe tukiraba ne mu society mutuwangalira okutalaka kuyitiridde. Wa mautul faj'a n'okufa okwekibwatukira. Kiki kye yagendereramu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu mautul faj'a? Ikhwata al-iman wal islam, mautul faj'a okufa okwekibwatukira kuyitiridde. Bw'otunuulirako analysis eraga okuva mu 2017 record eraga nti buli lunaku abantu baali bafa emitwalo 15,900. Emitwalo 15,900 buli lunaku bw'obala buli ddakiika bantu baali bafa 1,500 buli ddakiika. 2017 kati analysis ne record yetu tunaba kumanya kuba wakayita emyaka 4. Ikhwata al-iman wal islam, bw'otunuulira embeera bweti coronavirus gyatugezesezza nayo Allah, bukyanga balangirira pandemic eno tumusaba Allah agitutaase, bakafa abantu obukadde 3,800. Ikhwata al-iman wal islam, si namba ntono. Enamba y'abantu okufa mu mwaka gumu nga bali mu bukadde 3,800 teba namba ntono. Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kiki yali agezaako okundaganze naawe mu bigambo bwe biti yabiyita ajarasu nazar, eno kengere kano kade Allah tulabula nze naawe okweddako. Ikhwata al-iman wal islam, kiki tufunamu ekyokuyiga mu mbeera ya mautul faj'a? Ekyennaku mu byonna nze naawe tugenda ne tuziika abantu baffe, ne tumala okubaziika omuntu ne yeekubako enfuufu, naddayo mu khafla, naddayo mu kufaafaaganirwa, naddayo mu loosi, mu kwonoona, nadda mu kukola olutalo n'okukuba olutalo ku Allah. Ikhwata al-iman wal islam, abalongoofu basalafu salih abaatukulembera ensonga ya mautul faj'a yabakubanga wala buli lwe baatuulanga n'afumintiriza lahdha na bw'atya bw'agenda okwawukana ku bulamu bw'ensi n'okusisinkana Allah we, biki byagenda okwanjula mu maaso ga Allah. Ikhwata al-iman wal islam, tunuulira Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, yatuuka ekiseera n'akutubbira omwoyo gwe, nanga akutubbira omwoyo gwe n'agugamba nti yaqulun bagamba mata fulanun wa mata fulan, muntu gundi afudde, akutubbira mwoyo gwe. Yaqulun bagamba mata fulanun wa mata fulan, gundi afudde ne gundi afudde. Mu kukutubbira omwoyo gwe n'agugamba nti wayati yawma, n'olunaku lugenda kutuuka, yaqulun oba yuqaalu fihi, abantu bagambe mata Umar afudde. Umar gwe twogerako amir al-mu'minin al-Faruq fi hadhihi al-umma, lumu atuula ng'atuuse ku budde bwe obusembayo Allah okumutwala, n'akoona ekyenyi ku ttaka, n'ayogera ebigambo ebizito ebyetaaga okuwandiika mu bwino wa zaabu. Yayogera ebigambo bizito ebyetaaga okuwandiika mu bwino wa zaabu. Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma bwe yateeka ekyenyi wansi ku ttaka ng'abuzaayo akadde katono nnyo Allah atwale omwoyo gwe, n'agamba nti law kuntum haidha hadatha ummi, singa nali musaayi gwa period babanaati ba Hawa
bwe bayitamu buli mwezi. Hadatha ummi, maama wange bwe yandibadde yalwala singa nakimanya munayitamu n'enfuluma, naye nessiba lubuto maama wange lwe yeetikka emyezi 9 n'atuuka okunzaala nze n'enfuuka omuntu ku nsi. Ku lunaku lwa kiyama ngende okufuuka masuuliya ku bulamu bwe mpangadde ku nsi. Allah bw'agenda okumbuuzaako. Yagamba Sayyiduna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, la yazaalu alqadama abadahu yawma alqiyama, togenda kusukka kugulu mu bbaliro muganda wange ndaba mpuliriza ku lunaku lwa kiyama, illa an arba'a an yus'ala, okujjako ng'omaze kwanukula ebibuuzo 4. mu byo an umrihi ma athnahum, wawangaala otya ku nsi kuno, wawangaala otya ku nsi kuno. Si kizibu, si mutawaana, alhamdulillah, live the way you want, but wallahi someday you're departing this worldly life. Sayyiduna Umar kye kimunakuwaza, kye kimukaabya amaziga. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma muliranye atandika okumugumya, amugamba ya amira almu'minin, alam tashhad badra, wajjulira wali omu ku baalwana olutalo lwa Badri, wali omu ku baalwana olutalo lwa Badri. Ate nga ffenna tukimanyi mu musnad ya al-imam Abu Daud, Mtume sallallahu alayhi wasallam yagamba mukole kye mwagala bonna abaalwana olutalo lwa Badri. I'malu ma shi'ta, mukole byonna bye mwagala, fa inni kad ghafartu lakum, Allah agenda kubasonyiwa amazambi gammwe gonna ge mwakulembeza okukola ne gamulikola oluvannyuma. Ya amira almu'minin, ebyo byonna bikukaabya. Alam tubayi' tahta ash-shajara, tewali kukwamu kubabo ababaya Mtume sallallahu alaihi wasallam wansi w'omuti ba Quraish kufaru bwe bamugana okuyingira e Makka okukola hijja. Ate nga ffenna tukimanyi, laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta ash-shajara, Allah yabasiima bonna abaali ne Mtume sallallahu alaihi wasallam wansi w'ogwo omuti. Ya amira almu'minin, byonna ebyo ne laqabu ennyingi ze tumanyi ku Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, al-Faruq fi hadhihi al-umma, naye okyakaaba amaziga okulowoozaako obulowooza ku kufa. Ya amira almu'minin, alam tashhad laka rasulallahi biljanna, Mtume sallallahu alaihi wasallam teyakukakasaako ejjana nga bwe kyajja mu musnad ya al-imam Ahmad bwe yagamba Abu Bakr fil janna wa Umar fil janna wa Uthman fil janna wa Ali fil janna, nabala 10 al-mubashsharuna bil janna bonna 10. Ya amira almu'minin, ebyo byonna n'okyakaaba amaziga. Ulira bwagamba Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, la'allaka shartun lam yaqa, ebyo byonna biyinza okuba nabifuna naye ate ku lunaku luli ku lunaku lwa kiyama ne lutuuka nga byonna kwaliko obukwakkulizo, ate obukwakkulizo nemba nga saasobola butuukiriza. Subhana maliku dayyan, fama balukum ashabul qulub. Ate nze naawe tunuulira obulwadde buno obwa coronavirus, ikhwata al-iman wal islam, bututta omugagga n'omwavu, eyeekuuma n'ateekuuma. Ikhwata al-iman wal islam, olunaku lwaleero alhamdulillahi rabbil alamin, akyalina ku mukisa ogw'obulamu gwakuwadde Allah, gukozesa okuwongezaako ku mirimu gy'emirungi. Omukisa era gwe gumu gw'oba okozesa okukendeezaako ku mazambi n'ebyo byonna by'ozooserera mu maaso ga Allah.